Omuyimbi Pallaso alira ku nsiko ensonga yino birimu n'okwokya emmotoka so nga ate ye promoter agamba nja kufirako paka ngezange ozinziriza bampita Vicky era nga msinzira ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing ba mikwano. Ngenda kuba nkutuusako ensonga zino zonna nenga ndi proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga basangibwa ku Access Building Alubaga Road. Genda baberenga bakujjanja batojja kuberanga awejjusa. Kale video jimpeleka like nga kutuuseko gano gali breaking mu Luganda bagamba gali kwosha. Omukulu Pallaso era ngono King of the East nga bwe yeeyita akigambibwa nti esaawa zino alira ku nsiko anti bamunoonya. Promoter agamba yakamusazisaamu oba yakamufiiriza mu bivulu bisatu era ng'ekivulu ekyasinze okubeera nga kireetera ddala emitawaana oba okuleeta obuzibu n'obutakkaanya mu masekkati g'abano. Ekivulu ekyabadde e Nakaseke mu kisaawe nga Pallaso yazze essaawa 6 gwa kiro ku kifo wabadde ateekeddwa okuyimbibwa era nga yasasulwa mbu nga tabanja yadde 11 era n'ataba disappointing nga bw'atyo n'ajja ku show. Wabula oluvannyuma lw'okutuuka ku show n'asanga nga ekivulu kirimu abantu 6 okusinziira ku promoter. Mbu Pallaso bwe yasanze nga mulimu abantu 6 nga atuuse ne ku kifo n'agamba mbu ye tayimbira abantu 6 abo bantu batono nnyo nnyini ddala tasobola kubayimbira era mbu yali badde abagamba singa bawe actually si yali badde nti singa babadde baweramu abantu 3,000 yali badde akwata omuzindalo n'abayimbira. Balowoozezza nti Pallaso asaaga era bw'atyo Pallaso anayingira emmoroka ye n'asimbula bapromota oba promota n'amulekaawo nga awulubadde oba nga asobeddwa. Jjukira nti ba promoters bano bateekamu ssente nnyingi okutegeka events zino oba ebivulu bino era nga mu kyo nti bateekamu ssente n'akasente akasinga abambi beewolakeewole era muwulidde nga nnyo mu biseera bya lockdown ba promoters nga be bamu ku bantu abakyasinze okukaaba amaziga nga bagamba baba banja batwala amamotoka gaabwe bassa ebyapa byabwe ate bakyalina nawe batuuza zifamire zaabwe. So ku nsonga ya Pallaso mu comment section yawe njagala kutambulira nawe ekintu Pallaso kye yakoze kituufu ekyokugamba nti ye atayimbira abantu 6 balabako n'amaaso nti atandikira ku bantu 3,000 ye abaffe isaze kuwandowooza naye kambuuze. Abayimbi bano babeera ku shows ez'enjawulo ku ma TV ne ku YouTube kuno abatunudde mu kamera atunulidde producer na presenter abeera amanyi abantu bameka abamulaba essaawa eyo ku TV. Ekyo kirowoozo kyange kuba mu bigambo bye bawanyisiganyizza mu masekkati awo ne promoter nga promoter amugamba nti yimbira abantu bano tomanya bwe banaawulira ku ddoboozi lyo abantu bajja kwongera okuyingira mu kivulu n'olwo saawa mmeka saawa 6 gwa kiro era Pallaso olwamaze okubeera nga yeekyanga avaawo abantu ne batandika nabo okuva mu mbeera nga babanja ezaabwe. Pallaso anayimba tayimbe amwana wattu okubanga bataasa oba batakkiriza okwokyebwa kw'ebyuma. Manye abawagizi b'ennaku zino nno kati nabo tebawena tolya mutwalo gwabwe n'ogenda otyo jjukira nti ekivulu kyebadde kya mutwalo okuyingira. So abantu ne batandika okubeera nga beecwacwana nga baagala sente zaabwe ate nga mu ngeri endala abafans nabo basaasire babeera batuufu. Bwe mba nasasudde nti njagala kulaba Shiba awo gwe mbeera njagala, bwe mba nagambye nti ndaba Kamiliyoni yoyo gwe mbeera njagala. So promoter n'asoberwa ku mulyango n'atandika okubeera nga bambi addiza omuntu omu mutwalo kubamu akafaananyi abantu 6 size miliyoni 6 kati nga miliyoni 6 okwata mutwalo ddiza buli eyakuwadde omutwalo ng'ayingira nga bw'oli mu kukikola ku buli afuluma ng'okwata omutwalo gwa ssente. So okukakananga emmotoka ekika kya Ford eyo teyalutonze era bwetyo negenda maaso n'okubanga esaanawo olwa stress z'abawagizi ne promoter. Awe twogerera
nga n'ekivulu ekibadde kino okubeerawo olunaku olwaleero akibadde kyategekeddwa Kiwoko mu paaka. Era olunaku olwaleero nga promota yoyo y'omu era nga n'omuyimbi y'omu Pallaso yateekeddwa okuyimba. Andi ekintu ekirala era promota ono agamba nti Pallaso ogwo si gwe gubadde gusoose okubanga amuyisa bubi nti waliwo ekivulu kye yategeka ekiyindi. Era Pallaso najja n'abantu be ne basolooza ne bajja ne tickets ku mulyango ne batunda tickets abantu ba Pallaso nabakuŋŋaanyaamu akasente. Pallaso n'ayimba mbu yali abuzaayo oluyimba lumu abaali batunda tickets ku mulyango abantu be yajja nabo bo ne bavaawo ku stage ne bavaawo ku mulyango ne bakuula emmotoka ne bagenda ne ssente. Era promoter ono y'omu n'asigala nga ali mu maziga aliira ku nsiko lw'amabanja agagabeeraga mu bubanjibwa abo abaamuwola. So ekivulu ekibadde kiteekeddwa okubeera na Kiwoko olunaku olwaleero mu paaka tekisobodde kubeerawo lwa nsonga omuyimbi ne promoter bafunye obutakwatagana. Kati promoter ali kunoonya omuyimbi ate ne promoter mu ngeri y'emu nga bw'anoonya omuyimbi amuwe ssente oba amusasule ebyo ebyayonoonese n'emmoroka y'abandi eyafudde n'okutaasa sisitimu y'ebidongo ssente zonna ze yabadde akozesezza kumpi millions 20 okutegeka event eno nga ayagala tisti Pallaso amukompasetinge. Kirabika kigenda kugwa butaka lwa nsonga nti ne promoter ali kudduka abakola ki abamubanja. Buli omu amanyi ekivulu gye kyabadde successful. Ajjukira bwe bakuwola ssente z'okutegeka endongo oli tomunyumiza byansaze nafunye. Nkujjukizaamu kati ni mukwano nti ndi proudly sponsored by another sponsor Hajati Kalodo musomi wa dduwa era ng'ono akugamba sangibwa Wakiso singa onaaba olina ebizibu ebyenjawulo ajja kuba akulombera edduwa ey'ensonga. Kale nno n'olwekyo amweyunire gwe ayagala passport visa tabikuwa wabula akulombera edduwa eyangu ya process ezo so nga naawe ayagala counseling ensonga z'amaka Hajati Kalodo ye solution. Bwentyo bwentambudde olunaku olwaleero mu comment section awo wenjagala okusinziira nga nkubuuza abayimbi ne ba promoters bagenda kukwatagana batya nga buli omu tafuuka muyaayi eri munne ate era nga buli omu wa mazima eri munne nga benkanya mbasibudde.